Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugana wafatuuliriza era tulaba ku al-mimbar, tusaba Allah jalla jalaluhu wa kujaze khairan mu kuyiga ilimu yo. Olwaleero tuze n'okujjukiza abantu okubeera nga bekwata ku kitabo kya Allah mu kukisoma n'okukisomesa abaana baabwe. Allah jalla jalaluhu yagamba mu Qur'ani ekitiibwa كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله جل جلاله كتاب شيئتسيزا الله جل جلاله nga mubarakun nga chamikisa nga kitabu ekyo chamikisa liyadabbaru ayatihi koyo atisoma anafumintiriza mu mateeka gaakyo waliyatadhakkara ulul albab era nga kyakujjukiza abo bannannyini magezi. Muganda wange ow'ekitiibwa, abantu bangi olwaleero batambula nga banoonya emikisa, ne Allah atulaze mu aya eyo nti emikisa giri mu kusoma Qur'ani na kugisomesa abaana baffe. Hadithi emu Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu yenna asoma man qaraa 1000 harf min kitabillahi falahu bihi hasana. Man qaraa harfu min kitabillahi falahu bihi hasana. Omuntu yenna asoma enyukta mu kitabo kya Allah afuna ekirungi kimu, wal hasanatu bi 10 amthaliha. So nga ate ekirungi ekyo nekikubisibwamu emirundi 10. N'agamba nti la aqulu alif lam mim harfun, sigamba nti alif lam mim ebeera nyukta, walakin wabula alif harfun ne lam harfu nyukta. Alif ebeera nyukta ne lam nyukta era nga ne mimu nayo nyukta. Kitegeeza nti omuntu wagamba alif lam mim abafuna ebirungi 10, ebirungi 3 ne bikubisibwamu emirundi 10 ebibeera ebirungi 30. Bannange mbakubiriza okusoma kitabo kya Allah n'okusomesa abaana ekitabo kya Allah kubanga baraka kya mikisa eri obulamu bwaffe n'eri abaana baffe. Assalamu alaikum.